enkola ey'abasizi kye tuyita mu luzungu ba investor eri eggwanga Uganda. Enkola eno tugireese okuyamba abasizi ba ssente okuva ku mitwalo 10 okwambuka waggulu okujja mu katale bagabane ku birungi ebiriyo. Enkola eno tugikoledde mu mateeka. Tulina amateeka ga mirundi ebiri. Tulina amateeka agava mu Capital Markets Authority. Tulina n'amateeka agali mu Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Byebyo bitongole ebitutwala. Enkola eno ejja kuyamba abasizi ba ssente bangi okubeera n'omukisa okujja wamu, okujja mu katale tubawe interest oba mu Luganda kye bayita amagoba. Amagoba gaffe gali tugawaako garanti nti nno gajja kubeerawo essaawa yonna gy'ogeetaagira, ne ssente zo osobola okutoolako oba zonna n'ozijjayo obudde bwonna enkola eno ekoze bulungi nnyo mu Uganda. Tulabye nti abasizi beeyongedde obungi nga bwe tuwulidde omukulu waffe owa Capital Markets Authority atugambye nti nno abasizi kati tuwera emitwalo 2. Ate enkola eno ekoze nnyo obulungi mu nsi endala ng'e Kenya ne Morocco. Kati ffe kituwa omukisa mulungi era kituzaamu amaanyi nti nno twagala okulaba nti emirimu egyaffe gye tukola tusobola okugireeta wansi paka ku musizi ow'emitwalo 10. Nga tuvudde wano ne tugenda ebweru w'eggwanga, omukago ogutaba amawanga